Alright, mba nyingiddewo simple n'olugambo kati tambuza video. Omuvubuka gw'olaba ku screen amannya ge bamuyita Joshua Leon Otim. Omuvubuka oyo alina emyaka 16. Kyannaku nnyo wadde ngambye alina nti takyalina. Omuvubuka oyo bambi yafudde. Kigambibwa nti omuvubuka oyo ku lunaku Bobi Wine lwe yali mu kibuga ky'e Gulu, y'omu ku abo abaafeesinga the roughness of the thugs abalumba National Unity Platform nga bakutte Emiggo. Kigambibwa nti omwana ono yakubwa emiggo era n'atwalibwa mu intensive care, ekyamuviiriddeko okuba nga aluzinga obulamu bwe olunaku olw'eggulo. Robert Yagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyali mu Gulu olunaku omwana ono lwe yakubwa ng'akozesa omukutu gwe gwa Facebook agambye bw'ati: "Saddened by the death of 16-year-old student Joshua Leon Otim, who has today succumbed to the extensive injuries he sustained last Saturday when police and military officers, aided by the gangs in plain clothes, holding machete and sticks, attacked and flogged us and our supporters as we attempted to campaign in Gulu City. Otim's death underscores the ongoing complicity of the Electoral Commission and all other state institutions mandated to ensure credible, free and fair electoral process. We extend our sincere sympathy to the family and friends and demand prompt justice against all those responsible for his death. #Free Uganda." Omuvubuka ono bambi yakubwa emiggo. Y'omu ku abo abaakubwa kibooko era kigambibwa nti kye kyamuviiriddeko okuba nga obulamu bwe bambi takyabulina. Olunaku olwa Saturday Bobi Wine lwe yali mu Gulu, nziramu kiggamba olunaku olwo sikiwa nti oba lulyerabirwa, because twalaba abantu abambadde leeya nga balina radio call nga bakutte emiggo nga bakuba abantu mu kibuga ky'e Gulu. Ensonga eyali ekubye abantu abo kigambibwa nti baali babaziyiza obutatambula na Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Now, those are some of the photos ez'abavubuka abaali bakutte emiggo era abagambibwa okuba nti be bakuba omwana ono emiggo. Abavubuka abo oyinza okugamba oba just they are normal Ugandans, naye ate there is another picture ekulagira ddala nti mbutuufu these were not normal Ugandans. Ekifaananyi ky'omwami ng'akutte radio call eyali part of that team. Ekisinga okwewuunyisa n'okwennyamiza gwe ssebo oba nnyaba ndaba, acting spokesperson w'amagye g'eggwanga Uganda right now as we talk, omukulu ayogerera amagye g'eggwanga newankubadde nga tumanyi Felix Kulayigye, but of recent there has been someone ate avuddeyo okulaga nti yayogerera amagye amanyikibwa nga Colonel Chris Magezi. We yabadde ku mukutu ogwa X yavuddeyo n'akola statement eyawuniikiriza ensi na buli kati nkiwa buli munnansi waawulira ku statements ezaakoleddwa omukulu Chris Magezi mu butuufu aggwamu amaanyi. Chris Magezi we yabadde ku mukutu gwa Next Radio yagambye, "We tend to be driven by emotions than by logic. For instance," njagala owulirize bulungi nnyo kano akanjagala okawo obudde, omwana yafudde eyakubiddwa emiggo. This is what the acting Defense Public Information's officer had to say. Yagambye, for instance, people are outraged because some individuals were beaten with sticks. Yet in some of our own communities, parents still administer corporal punishment to their children, and some schools do the same.
Okategedde byayogeddwa omukulu oyo bamuyita Chris Magezi is the acting public information officer of the UPDF. Akugamba nti, for instance, people are outraged because some individuals were beaten with sticks. Yet in some of our own communities, parents still administer corporal punishment to their children. And some schools do the same. So, this gentleman was publicly accepting nti abantu bakubiddwa. Ne bino byayogera nti it is normal a young boy, a 16-year-old boy, as in a 16-year-old boy, omwana gwazaala n'okuzaala Joshua Leon Otim, was beaten, hospitalized, and succumbed to the injuries. Now, this is the country we are in. Nobody knows after this incident, because this young man died yesterday, nobody knows after this incident, we are not going to see any such acts. Nayo nakulwaleero in the morning, Bobi Wine ku hotel wasuze, tulabye aba UPDF era nga batambula ku street n'emiggo. Kyannaku nnyo. You know, buli omu ayagala eggwanga lye. That is the truth. There are sometimes you would love to stand for your country n'ogamba kanyimirire n'eggye ly'eggwanga oba kanyimirire ne Uganda Police mbereko ku side yaayo. Ne mu butuufu n'onoonya ne ka pavement woyinza olinnya to stand and support the UPDF and the police, as in all security forces, because what they are doing is typically unconstitutional. This gentleman Magezi agamba nti it is okay to beat, to flog someone. Like seriously, you flog someone to death, and an army spokesperson says it is okay. It is okay. Ekisinga okusesa, even the people within the army condemn that brutality that happened in Gulu. Now you find an army spokesperson nga akyakaala ku nsonga eno. Okay, newankubadde nga si kituufu Owamagye okuba mu Nansi Emiggo, naye ate si kituufu ddala kikyamu nnyo a civilian okukwata emiggo n'akuba omuntu n'afa n'okufa. Kati twagala kwebuuza, those men we saw moving with sticks, beating people in Gulu on Saturday, nga balina ne radio call, bakolera ani? Now, you may see this happening mu biseera bya kalulu, naye trust me, whatever you're seeing happening right now, whatever you are seeing happening right now mu kunoonya akalulu, just know it's going to be double. It might be even triple mu kulonda akalulu, because ne bannayuganda nabo bagamba ekimala kimala. There are so many thoughts. The Ugandans who are saying let's go and sleep tugende mu nyumba yaffe, but of course there are also so many Ugandans that are saying no, if we don't put an end to this nonsense, no one will do that. If these people are beating abantu abazze okulaba Kyagulanyi ku kkubo, ng'olaba MP bakola processions nga tebakwatiddwako, ng'aba NRM bakola processions nga tebakwatiddwako, naye Bobi Wine waba atambula bakuba abantu tear gas n'emiggo, then that means it is going to be worse. I don't believe there is any Uganda who would love to see his country edobonkanye
nga olaba Libya. No Ugandan would love to see that. Naye ate era tewali Munnayuganda yandiyagadde kulaba mwana we ow'emyaka 16, a 16-year-old student ng'afudde. Ensonga emussiza ye gavumenti eri incompetent etuuka ku level ekkiriza abantu okukwata emiggo ne bakuba abantu. I don't think any parent would do that. Tewali muzadde yali azadde mwana we n'aba n'ekirowoozo nti yajja oziika omwana we. In fact teri muzadde yali abaddeko ne pulaani nti omwana wange nja muziika waneeno. Tewali, because buli muzadde asuubira nti omwana we y'alina omuziika. Kiruma nnyo oziika omwana because abazadde baagala nnyo abaana baabwe. Naawe omwana w'abandi yafiiridde mu bintu eby'ekisirusiru. Bobi Wine kugenda kuba campaign rally amala aveeyo nga talina kyagenda kujja Gulu. Ne bakuba abaana ne bakubiramu omwana n'afa. It is really bad. It is really bad. Abantu abalowooza nti baagala President Museveni ate naawe kizuuse nti ate be basinga obutamwagala. Simanyi oba bino ebintu abiraba, simanyi oba bisanctioninga, naye it is oba ekko baliyita batya mu luzungu. It is putting a call. I have my sister. Ebigambo by'oluzungu ebimubula oluusi akubawaako Oluganda. All this is putting a call on Museveni's presidency. Agenda kujjukirwako bino byonna byonna. Nga olaba tujjukira nti Amin yatta gundi. It is going to be a very, very bad repetition. Just in case nga avudde mu bukulembeze. Ate kigenda kusigala ku baana n'abazzukulu. Because ffe twatuka ekiseera nga naye tumanya bumanya nti oyo muzzukulu wa Amini nga mutuufu tumulabanga mutujju. Tambuza video if you found it informative.